Kyemwayagaliza embazzi kibuyaga yasudde dda Pastor Bugembe mukwano yavudde dda ku lujja nga woolaba awo bannange ssanyu jjereere eri mutwe muyina mu maaso awo ebya Zari ne Shakibu tebinnaba kugwa anti kaduuka naye muyina mu maaso awo bannange. Munnange olw'okusaba kw'abangi Pastor Bugembe munnaaye okuliridde munnange okuzeegira ove ku lujja bannange abasokola be bapasita bano bonna bafunye abakyala bawasizza naye gwe munnange oli ku ki oba endiga yakutumira kwegamba wammanga buli omu ayogera okusinziira ku ndowooza ye naye munnange lubadde olwo Pastor Bugembe n'agamba nzaani lwaki sikikola munnange kanve ku lujja ate n'ekirala nzija omwana w'abandi ku lujja naye nga bambimbasa video eno mugimpeereka like ate n'akusubscribinga wano ku Suzy News ate mbenga nkongerayo mu maaso munnange olunaku olwaleero baafidde ya Eddie Mutwe nga woolaba wamma ku sayidi zeeyo lyo libadde essanyu jjereere. Bobi Wine ye yakimukoledde wali mbitiibwa ebingi ne mugamba ogutokomoka maaso wano nina ka vidiyo ka anti kaduuka munnange ng'ataata busibu binnyonnyo ng'atabukira abavubuka abatayagala kukola ne baagala abakyala abakulu abakozi munnange oluvannyuma kino yakyogedde oluvannyuma Zari okuvayo n'ataka ka vidiyo ng'ayita Shakibu ng'ayita Shakibu fala bannaye ngenda kuba ate nga batuusaako awo namwe musobole okuba ate nga mubyewulirirako ne nga bamimbasaba subscribinga likinga ng'owena nga bakusubscribinga kambatereko ka vidiyo musooke muwulire anti kaduuka byagamba byayogedde mu abavubuka abali abaagala abakazi abasinga obukulu nga temwagala kukola mwe bangalo bunaani bannange mwabaagala ebikolerere kambatereko ka vidiyo namwe mwewulirireko. Kino ngenda kigamba abaana ab'obulenzi abalinga Shakibu n'abawala abato abasuubira okukuula abagagga. Njagala nkubuulire tewali mugagga musiru, tewaliyo mugagga wadde no nga musiru. Omugagga atoola ku magoba n'akuwa era nsaasira nnyo omuntu avaayo n'agamba nti nakudde omukazi ono emmotoka akuwa kubanga ayagala kuwa. Abagagga akimanya nti agenda kwagala oli muwala muto naye gw'oyagala bintu bye. Era omugagga ye muntu amanyi lwalina okwagalira ebbanga lyalina okumala mu relationship ne lwalina okukuta abaabimanyi. Teri kintu kibi nga mugagga akugulira air ticket n'akusasulira hotel naye nga tayagala kukuwa ssente otandike business eyiyo ngo naye weetengerere. Tewali kintu kiruma nga kubeera ng'otambula n'omugagga nga mukazi wo obanga bao naye nga takuganya kukwata ku ssente plain money gwe okole business nawe weetengera obeeko n'akantu ko as a person gwoba okozesebwa bukozesebwa. Abantu abasinga lwakuba temwawula oba okozesebwa bukozesebwa. Someone is using you for her or his benefits. Bantu bangi tubalabyeko nga ogamba nti nalimbaddeko n'omugagga naye nga essaawa zino tolina wadde kyoyinza kulagansi because they are using you. Gwoli wafuuka wa trending showbiz batambula nawe mbifo by'ebbeeyi obeera ku bantu ab'ebbeeyi osembeera abantu ab'ebbeeyi okitegeera naye tekitegeeza nti naawe ofuuse mugagga. Eyo yensobi abantu abasinga gye mukola okutambula n'abagagga tekitegeeza nti naawe ofuuse omukubbo unless you have money like them. Okubeera omukubbo olina kubanga oyinanga bo. Era mpulira nnyo ennaku ekintu kino kinnumya nnyo omutwe nga mpulira abawala bagamba nze nakudde omugagga gundi miliyoni 2. Teri mugagga gwe bakuula akuwa because he wants to give you or she wants to give you. Era azikuwa n'amanya nti ate zigenda kuyaba. In fact waba azikuwa kugamba n'okugamba za shopping. Bwakugamba za shopping obviously olina okukola shopping omulage nti wa shopping ate yagambye za shopping. Abagagga tebagaba bintu bizza bantu ngulu. Abagagga ye muntu ayagala kukuumira awo ng'oweegayirira nye ofukamirira ye naye saasira ebbanga lyolina ng'omuntu gw'oliko w'abaana 5. Abaana bakuze tewalina asobola kuyita ddadi kubanga oli munaku teri asobola kuyita ddadi. Mukazi we yekka yakuwaamu akatiibwatiibwa naye tewali mwana asobola. In fact bayinza n'okubanga n'ewaka w'abaana abo tebakwagalawo. Bayinza n'okuba tebakwagalawo nga kyekikutadde mu Uganda saazo tokyatambula na mukyalawo wuno ennaku zino oli mu Uganda ozunga odda wano odda wali si mu mutima mubi. Naye abaana tebasobola kukuyita taata. Baana bakulu abamu mugenda mu myaka gyegimu. Those boys are old. Tebasobola taata omunaku. You just used bali mu kukozesa
bw'abadala takukozesa akwatiyo miliyoni nga 3 akuwa abantu otandika okole nawe ofune ekikyo because amanyi nti bw'anaakuwa ogenda kuwa abawala b'emyaka gyo si musiru amanyi nti bw'anaakwata sente ze n'azikuteekamu ogenda ziwa abawala balala so ye kabeere ng'akutoolerako kaakuwaddeko eko ndwawo n'okulaba abasajja abasiru nga ekiko ekyo fuba okulaba ng'obeera omugezigezi ng'akaana k'omusatu omukazi waaba aclaiminga nti akwagala omukazi okuwasa tekitegeeza nti akwagala akuwasizza kubanga amanyi awasa gwasobola kufuga bameka bamuyise mu ngalo totunuliddeko basajja banno boolabanga basajja avunaazibwa nga balemereddwa kati mwolwokuba toyagala kukola oyagala byampuno oyagala bakulabe lowooza you are enjoying life nkukakasa ku myaka ano okuva kati you will regret the rest of your life. It is high time you go and work. Genda ofuna omulimu okole. Bino bakutambuza, those are showbiz. Those are showbiz. You're not going to gain anything from that woman. Genda okole, you are man, go work. Paka ebinene byeweekoleranga gwe musabe sente. If she claims that she loves you, akuwe sente obeeko kyokolanga kinene nawe obeereko n'ekintu ekikyewe ewebbali. Nabagambye mu video yange emabega nti abakazi abasajja abagagga barwana nnyo okukyusa abakazi abanaku naye abakazi abagagga abasajja abagagga barwana nnyo okukyusa abakazi abanaku naye abakazi abagagga ayagala kubeera independent na kufuna gwakozesa kyokola you're just used era abawala mwenna abato abali eyo omusajja yenna bwakuwanga ssente buli lunaku ngolaba age difference nene ebiseera bisinga abantu abo baagala bakozesa they are using you for their benefits. In fact abamu kumwe muli na saddaaka akulaba ng'oteekwa kusaddaakibwa ku rituals eziddako ebyo ebyokugamba age is just a number. It is a lie. Age is a number. Obeera otya n'omukazi gw'otasobola kugambako gw'otasobola kugamba kino sikyagala leero togenda wano naye olw'okuba alina ssente atambula n'agenda nga gw'owooza nti age is not just a number. Omukazi gw'otasobola kuwuliziganya naye ng'omwami n'okangula eddoboozi oli awo omulimu nkwawa tudda wano tudda South Africa tudda London tudda by the way you have a chance era omukazi oyo kyemwebazizzaako mu bulamu bwo nti yakutemedde passage ey'okuba ng'olina visa ekutwala mu UK mu passport yo kati n'olwekyo olina emikisa 40% okubanga bakumma visa egenda mu USA genda otandika obulamu okolenga bukyali kubanga it is never too late if you have an opportunity. Omukazi oyo yakuyambye neno kasitofuna visa ye UK emikisa gyo obutagenda mu US giba ku 20 or 30%. Genda mu US otandika obulamu genda okole teri kintu kirumanga muntu kufeedinga na kusasulira hotel na kukuteekaawo genda okole genda obeera omusajja you are man oli mwana muto oli mulungi owoza olina kaadi za jimu buli jimu gyogendamu owaayo week card really emyaka gyo gwatalina baana omuntu gw'oliko alina abaana abagenda okuyimirira ku ntaana bamuziike ate naawe bakugobe mu bintu kubanga tebakumanyi. I don't think those kids call you daddy. Genda okole you have a chance yo kaje nalabye Katonda gye yakuwadde yakufuna visa ya UK kati osobola okugenda mu America bulungi nnyo omuzannyo gw'ogubala obulungi genda okole. Your fellow men are making money naye gw'oli mu nkwawa z'omukazi omu gw'omanyi nti tolina mu grade ye tolina ebyokuddawo bakugamba embufala mbusima yakyogedde bwogezi no oli fala tomanyi ki bakujja mu katanga wali mu bintu bya people power ne bakuyonja ne bakunaaza bakwambazaako si mu mutima mubi naye bwe kiri go work. Omuntu akuwadde entandikwa nze nalabye nga visa ya UK entandikwa yakukyusa bulamu bwo genda okyusa obulamu totambulira mu nkwawa za muntu mukulu. Nabagambye nti abakazi abagagga they fight to be independent nanoonyayo gwakozesa obukozesa. Abantu mwenna abali wano mwagala ebintu by'obwerere owooza oli mukalina obeera na mugago olunaku lwanaafa banka ng'ebitwala tolina ky'obimanyiko weesibyawo nze omusajja gweli naye mugagga omusajja simanya bino tolina ky'omumanyiko just kubanga oli mu nnyumba gy'otamanyi nti eri muloni. Essaawa zino abagagga babiliyoni abatunda kalina abanaku balwana kuzimba kalina yo gy'olaba
ebyaddala buli omu ajagala n'ekisaana okubanga at least oyingiza omutwalo gwa $1 buli mwezi okubeera ne kalina emitwalo gyo nga 35 ba 38 omwezi kubanga ssente zituula ku kalina tezidda era bw'otuuka okugitunda esala n'esalira ddala abasajja bali mu gavumenti balina okutunda kalina ziri awo ekyanja simanya bazipositinga buli lunaku zitundibwa wabula ggwe atalina bw'oli atalina na za musolozo olyako olwana kuzimba kalina ekuyamba ekyo competition yegenda basuula eddalo ojja kubeera n'ekikalina batuuke n'okukikutwalako mu banka sula bulungi wosula watonya so baganda bange buli omu yeekuumire mu leeni ye mulekerawo okulimba abantu nti age difference tekimatalinga buli bw'obeera n'omuntu akusinga emyaka ng'akusinga emyaka egiwera 10 ebiseera ebisinga tosobola kumugambako kubanga yamanya alina mwana muto gwa discussinga ne issues ez'abantu abakulu so oli musajja tolina mukazi genda okole the opportunity is still open for you ebyokuddawo nti bakwetondera tebalina be bakwetondera keera bakukongoola this is just news genda okole you are man you are handsome man you had a family n'ogisuulawo genda okole mu myaka 5 okuva kati ogenda kukaaba obulamu bwo bwonna naawe ojja kuwandiika akatabo sente y'abakazi teriika sente y'abakazi tebagaba cash abakazi tebagaba cash abakazi ayagala kutambula naawe kukugulira mmere na kumwebakako tebalowooza wadde n'okuzaalira gwe oli awowooza ndi musajja bazaalira bagagga olina sente kazi bazaalira bagagga abo abagagga olina sente muganda wange